bantu basayidi yange bonna basenga bange nga bwe baaliwo tebansekendinga kudda mu bufumbo obwo go ge mazima amatuufu. Naye tatange teyaliiwo biological dad kati naye ye ng'ayagala nzireyo ate nange nga saagala kudda naye taata nga ŋŋamba I have to go back. Naye taata gwe yaleeta ono omusigire mugana wa taata yagamba nti oyo taata waabimalirize nga bonna tebampagira kuddayo naye naddayo. Bamugamba omwana mugatte bla 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 ne bamusalirasalirawo ebintu n'abikola. N'amala twayita ennaku era ng'abeerawo awo ewaka waasula mu mmotoka ye. Nanvuga nanzizaayo ewaka ne mbeerayo mu bufumbo. Naye ekituufu kiri nti saddamu kwagala musajja oyo. Nazaala abaana abalala 2 benziza ku ono naye saddamu kumwagala. Mukwano gwange gwali gwaggwawo already. Bwenzirayo ne tubeerawo naye nga simwagala nga ndaga nti yanjagala nnyo era kunze kwatava era kunze kwafiira naye ng'ekituufu simwagala. Munange sazimu bwenzirayo tuddamu ne tutambuza obufumbo nenfuna olubuto olulala nenzaala omwana naye ng'omusajja simwagala nga nnoonya we out we nnaavira mu bufumbo buno tatanga akkirize andeke akkirize agambe nti omwana ng'akole ki aveeyo. Nembeerawo ng'omusajja mwekakabweka si kye ekyamazima. Nzaala omwana ow'okusatu. Kati mu kuzaala omwana ow'okusatu ekyamazima nakoma otundula naye vanira ndowooza olunaku lwe nafuna olubuto. Saddamu. Omwana ow'okusatu oyo ntuuka okuzaala namukubira essimu ng'olubuto olunnuma. Omugaaja amutwale mu ddwaliro. Najja n'ambuuza oyina ssente z'ogenda okusasulayo mu ddwaliro so zimu natonoolera omusajja. Ne mugamba nvuga ontwale mu ddwaliro. Nanvuga n'antwala mu ddwaliro n'antuusa bulungi. Omanyi okubeera ngo aleeteddwa owa booda oba wa special. N'akutuusa ku ddwaliro n'avuga n'agenda n'essimu n'aziggyako. Gamba nti n'essimu n'aziggyako ng'ani mu ddwaliro bw'omu. Ate nze nalina omuzoogo nti nze bwe mbeera olubuto mba saagala muntu we waffe kundaba njagala bandabe nga nzadde. Baganda bange baaliyo bangi, mamange yaliyo regardless of nki naye bwe nabeeranga mu mbeera ey'okuzaala bambi yabeerangawo. Ne mbeera mu ddwaliro obuto ne lunnuma kuba natuuka mu ddwaliro ssaawa zaalinga 2 ez'ekiro. Ebisa ne binnuma n'enzaala ssaawa zaalinga 8. Nenvaayo ne gye nazaalira muleba woodi ne banteeka ku kitanda nga ndi bwomu bwe nti. Obudde ne bukya ng'essimu z'omukulu teziriiko ne bansibula kuba nazaala bulungi. Ne nfuluma eddwaliro ne ntuula wabweru mu muti. I cleared my bills cause nalinamu obusente bwange. Ne ntuula mu kati n'omwana wange Nakawere yazadde. Essimu y'omukulu nga teriiko. So zimu saa zaali ziweranga 7-8 ne nninnya booda naye ng'okuva ku makya ndi awo mu muti ntudde. Lozanga abandi abagamba nina gwe nninda. Ntudde n'omwana wange ne keesi yange. Ne nninnya booda ne ngenda paka waka. Tuuka ewaka nasanga wasibe nga taliiyo. Ne ntuula ku shedi ne mbeerawo ne mulinda. Mba ndi awo nga ze saa zaalinga 11. Wazadde mwana ki? Namugamba lya. Namuvuma. Namugamba ekigambo kimu
Bazadde mwana ki naggulawo ennyumba. Nze Becky Sozi owa Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano ddama kofi 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Namuvuma namugabuma ekigambo kimu. Bazadde mwana ki naggulawo ennyumba nensooka nenteeka omwana wange wansi ng'enjala ennuma. Neebasa omwana ku buliri nentegeka abaana bange bano ababiri be nalina, zagenda okukola ssaawa ng'emu nga ndi kuseka ku kkubo, ninda takisi zintwala wa mukadde. Naye mukadde nga talina kyamanyi, tayimanyi nga siina namu. Bannange yebibo eri abantu abalina emitima, nange waliwo olwembirowooza neŋŋamba naye oba naliko ki. Nenkwata abaana bano bato mbazizzaako mangu, nina omuwere nkwataganye ne keesi z'abano nengenda paka waka. Yantuuka nembeerayo, nabeerayo ndowooza wiikisi nga 2 nenkomawo. Niko omusajja yanta masozi nga tubeerawo mu mbeera eyo mu bugubi obwo obw'ekitalo. Nzaala omwana wange ow'okubiri. Ekyamazima olutalo olwokubiri nalufuna mangu, naye nali ndwagala. Engeri gye nali nfunye obuzibu wali nga nfuna zi miscarriage ezo, nalufuna nalwo ndwagala. Era nga nzaala omwana wa bulenzi. Bwe nzaala omwana ow'obulenzi ntuuka okumuzaala, tugenda mu ddwaliro, mala okumuzaala basaba ssente. Namuzaala bulungi wadde yannuma nnyo kubanga yasoosanga kabina. Yannuma nnyo era okukakkana yajja na magulu. Baagezaako nnyo kye basobola era okuweweeramu yasoosa magulu. Kati mala okumuzaala ajja ngamba, oyinamu ku ssente tusasule eddwaliro. Natunuulira omusajja, so zimu natunuulira omusajja nga ndi wali ku ccupa. Ne mugaa tusasule eddwaliro, nkolawo. Nangamba ngenda kugenda nze nfune kyentunda ewaka nsobole okusasula. Ne mugaa gw'omanyi yatamanyi nti yantamadda ng'agenda. Bwe yadda ng'asasula eddwaliro, naye waka ngenda otuukayo talina kye yali atunze. Nze bwe nave mu ddwaliro ninzirako ewaka katono, nenenya emmotoka nengenda ewa maama wange. Nembeerayo yali yantama ekituufu, naye nga ndiko okugamba kubanga nembeerayo ewa maama. Nabeerayo ndowooza era naye wiikisi 2 nenkomawo ewaka. Tubeerawo naye nga yantama. Era wayita ebbanga nenziramu nefuna olubuto olulala, naye nga yantama. Ekyoba omanya Sozi yali yantama. Era namuzaalamu abaana 3. Kati mala okuzaala omwana ow'okusatu, era ono omwana ow'okusatu kasi olunaku lwe nafuna olubuto ndowooza lwe lunaku lwe nagamba
sigenda kuddamu tundula vanilla n'ono omusajja nanneegayirira nga nkwegayiridde kale katono kale bwe kati mpulira ekirooto kyange kituuse njagala abaana 3 kiggwe. Era bwe nazaala omwana oyo saddamu nali sinnamuzaala we nafuna olubuto saddamu muwa vanilla. Ntuuka ekiseera okuzaala omwana olubuto olwo olwokusatu nga mugamba jja ntwale mu ddwaliro mukubira essimu nga jja ntwale mu ddwaliro olubuto lunnuma ng'ajja wajjanga ngamba naye oyina ssente kubanze sirina ssente za kusasula ddwaliro wallahi yakiŋŋamba kaati nange sirina ssente zigenda sasula ddwaliro ne muga ntwala mu ddwaliro nantwala jjukira nze bwe mbeera nga ndirumu olubuto sirina muntu w'ewaka gwe ŋŋamba talina ssente zange of course. Yantwala mu ddwaliro bwali kiro saazalinga 3 nandikayo n'essimu n'aziggyako. Sozi owulidde bulungi essimu yaziggyako. Nasigadde mu ddwaliro bw'okwo nze olubuto ne lunnuma ne ntuuka okuzaala omwana ne muzaala kuba namuzaala ndooza saazalinga 8 natuuka mu ddwaliro ssaawa 3 ne nkazaala bulungi akaana kange. Nenzira ku kitanda nga nvudde eri gye nazaalidde ne bampa ekitanda awo neebaka ne bansiibula kozi nakazaala bulungi ku makya ne bansiibula. Okunsiibula ng'essimu z'omukulu era tezinnaddako. Nenfuluma mu ddwaliro ne ntuula mu kati awo. Omwana nga tannaba kuyonka ne ntuula mu kati awo. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasa baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali obaana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnya takisi oviramu wali ku kkubo balage ne neighbono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so walkable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu. Yes. Omwana nga tannaba kuyonka nentuula mu kati awo ekyavaamu nenfuna booda nenvuga paka waka ngenda tuuka ewaka nga wasibe ng'essimu ze teziriiko. Nentuula mu kati abaana bange bana 2 baaliyo. Nentuula ku shedi awo nemulinda ani nakawere buli omu apita kantunule bananga ajja tiwazadde kuliko omwana bandi awo ngazze ngagulawo. Kyambuuza wazadde mwana ki namugamba galye namugamba galye ag'akasuku nga nnyingira anteeka mwana wange mu ntebe nga ntegeka bintu byange nze yazadde nga mbategeka ni bana 2 nga mbambaza nga simunyeze kigambo wali nakuma mugamba galye nga nkwata mwana nga mbakwata jjukira mbazizaako mangu nga bw'obalabye nga mbatambuza paka ku kkubo nga tulinnya paka wa maama ambeerayo ewa maama nga nina ennaku yange nze mamange si omuntu gw'obuulira ennaku yo era akutunuulira n'akusekerera n'okusekerera ambeerayo ennaku ng'ennuma teri akuweereza wadde 10. Baganda bange of course they are fine naye saagala nnyo zikutunuuza mu bantu okugyako ng'embeera ennemeredde nnyo ekisembayo naye bwe mba nkyalina essuubi saagala nnyo tunuuza mu bantu mbeera zange.
so bwe mbeerayo nagenda okulaba nga naye ate sijjaayo. Jjukira maama abeera waabwe okuva lwe yaddayo luli nga nkyasoma, waabeera ebiseera ebyo jjajja yafa, kati maama yasigaddewo ewaka. Waliwo ne kojjange yali yazimba awo kumpi nga naye we yawasiza mukazi we biki, nga nvaayo ewa maama. Kati bwe nvaayo ewa maama, abaana bange bano abato mbalekayo, abakulu mbalekayo ababiri, nkomawo. Omusajja Ssemunyega mulaba bulabi, mmanyi okumulaba obulabi. Bwe nkomawo nga mbeerawo, omwana aba aweze emyezi 5 mu kyalo, waliwo anko wange yafa. Nga mugamba anko wange gundi yafudde, yali amumanyi. Nga ngenda okuziika, naye mbaani mu kuziika eyo omutima ne guŋŋamba, naye kiki ekikuzzeewo omusajja ono? Nali nina ennaku naye nga sirina gwe nnyinza kuginyumiza ekyamazima, nga simulina. Era kuziika bwe kwaggwa maama ne mugamba, wabula ngenda kuno. Maama n'aŋŋamba, ono boolagewo ne bano abaana, nze sigenda kukolerera abaana b'ekyo ky'oba omanya. Ne mugamba, banterekereko awo just katono nja kuddamba none. N'aŋŋamba, era okomawo n'oba nona, nze sigenda kulera baana bo. Kakulemye kutuula wa musajja, oba akuyisa atya kasita akayumba weekali temupangisa. Naye nze omutima gukooye, nga tamanyi buzito bwe nnina, ate ng'era tayagala kubumanya. So zimu nga nninnya mmotoka, nga ntuuka ewaka, nga nnyingira, nga nzigyamu akakeesi k'omwana wange ono omuto, nga nzigyamu n'engoye zange ndowooza zaalinga 3, nga ngenda wa sisita wange. Waliwo sisita wange yali yapangisa eyo, yali yamala okusoma, ye ne yeepangisiza n'akola. Kati nga ngenda wa sisita wange nga mbeera eyo, nga mbeera naye, nga tubeerawo mu bulamu obw'okuyiiya obutali bulungi, naye nga weetuli. Bali abaana mbaleseeyo, maama wakubira essimu golooza abaana bo bali akine, nga naawe noono gw'olina ayonka, akuyonka ndibaliba. Kati mba ndi eyo ewa muto wange, aliwo omukulu wange oli eyannona mu kyalo, nga nkubira essimu olwo ebyokugenda e Saudi bwe bitandise. Amba waliwo wanino okakasa waviira ddala ew'omusajja togenda kuddayo. Nimbagamba mmwe temumanyi buzito bwe neetise. Naye nakoowa omusajja oyo nga naakamufumbira ndowooza emyaka 2 egyasooka. Munnange nga atandika kungobera ku byakugenda Saudi, nga nteekamu bambi buli kimu. Katuba tutuuse process esembayo, baatusabayo awo $20,000. Nga sisita nga ngamba ekituufu sirina ssente, nga ngenda ngamba maama, nyamba onfunira $20,000. Yanga kale sisobola. Wallaahi maama wange anzaale yanzaala be, yatuzaala abaana 2. Nga kaletunda akabuzi kano, we ngenda nenkola ngenda kuwa ssente z'ewembuziyo. Yaŋŋamba ne bweba nkoko sisobola. Balwa maama nga nkomawo, sisange ng'ayiiya, waliwo brother omulala ng'azikwata ng'aziteekayo nga bitambula. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako, omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo. Osobola okutusasula mu cash n'okitwala, oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo, ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula, ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza, tumukolako wamma ekibajje ekyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo, basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa House, oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7.5 614 noti 3, essimu noti 7.5 614 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Balwa maama nga nkomawo, sisange ng'ayiiya, waliwo brother omulala ng'azikwata ng'aziteekayo nga bitambula. Nga ngenda noono omwana omuto nga mutwala ewa maama. Naye maama yaŋŋamba okugenda ogenda, naye ndi ku musaala, sigenda kulerera bwereere baana bo. Gamba fine, nja kusasula kubanga ekyesinga okwagala baana bange. Nga ngenda Saudi bakwano, bankola nakola mu kiyumba
omusajja olwo sikyamuwuliza, saagala na kumanya bannange nga yantama. Bannange nze n'essaawa ya leero oyo omusajja yantama. Nze nava ewubi nga first born wange wa myaka 4, kati yagenze mu siniya ya 3. Naye tamanyi wadde andawuya ya kitaawe, tamanyi wadde neerokaata wadde sheeva. Naye nga bagendayo holiday etuuka ng'abaana era b'obamanyi. N'avaayo nga n'enviiri ez'olukumi tazimusazizza ku mutwe. Munnange bwe ngenda e Saudi nga nkola, naye nze nakola e Saudi nakola mu kiyumba kya contract n'okuva mwaka 1.5. Nentoloka nakola obusente nabufuna naye nga maama wange nze kintu kye sirierabira. Maama ng'alwaza abaana, lumu yaŋŋambako omwana simanyi enswera yamugudde ku liiso, tuli nkozi mu ddwaliro baatuwadde ekitanda. Nze maama wange yandwaza ne puleesa ku lw'abaana kuba nze n'abaana bange. Ngenda okuba ku makya ku ssomero nga nkubira tica wa ngamba abaana weebali wano. Ne mugamba ogambe ngamba abaana weebali wano tekuliko mulwadde n'omu. Naye nga yaŋŋambye bali nkozi baakusize ku kitanda, ekiruka kyamugudde. Bannange maama wange nze ku ssente. Nze nalwalanga nga ndi Saudi namukubira nga bw'onaakubira muzadde onaga kati nze bw'onnyumiza obulwadde osuubidde ffe tugenda kubeerawo tutya nga kulemye kukola nga bw'atyo maama wange nga bw'akugamba. Nze nga maama wange mu mwezi ayinza okuku bannange nze mbabuulire nze simanyi maama wange ekika kya maama wange kye nnina. Era nze waliwo olwempita ku vidiyo ku TikTok okwo nga bawana bamaama, wallahi nscrollinga buscrollinzi. Nze ne bwe mpulira luyimba lwa maama I just scroll. Kubanga nze nkoze buli kimu. Mulaba sista wange oli gwe nabagambye bwe batuzaala ababiri. Agezezzaako naye maama twakola ki? Yagamba gwe n'okunziika tonziikanga ne bwe ndiba nfudde n'owulira nga nfudde. Namubuuza naye buzibu bwo buli ki? Munaye nga mbeera Saudi nga nkola bwe mperera abaana bange, bwe mperera maama oyo, manya bwe ndabirira maama oyo buli kimu maama wange gy'asina ali kunze kati akaddiyo. Naye nga maama lwakuba nali ndi mu kitolo singa kasente nga weeseera nze nali ndabirira bakadde nga ndi Saudi nga nfuna $2.5 nakoleranga 2,500. Era nazimba amaka gange gali awo wompi omusanja awo. Mwana gwe mu kubeera Saudi eyo nga mmala ozimba ennyumba yange si nnene nnyo kuba erimu ebisenge ebisulwamu 3. Erimu living room ne dining room then n'ekiyungu. Kati mmala ozimba ennyumba yange ngamba okuva e Saudi eno kammala okuzimbira ne maama ave ku lujja wali ewaabwe naye abeereko ewuwe nga mugamba manoonya poli. Nze kati poloti nzinoonyiwa ng'ayagala nze ali ku kyeyo. Ate ebiseera ebyo tebyalinga kati nti kati oscrollinga n'olaba ba property masters bikisi bwe byali. Munnange nga nfuna poloti. Bwe ngifuna nsooka musindikayo gendayo olabe ebyo. Ngifuna ku intaneti kuno. Nze eno sisiimye eyo nga nfuna ndala eyo buwalule eyo. Nga ngamba wano nga ngisasula 15,000 nagigula $5,000,000. Namugamba maama wantu awo ngenda kuzimbawo naye njagala tuzimbewo ennyumba kisenge ddiro wakati ebbali n'ebbali kisenge then n'akasitoowa. Maama nga akkiriza nga ntandika kuyiwa matiriyo biki. Maama bwe yatuuka okuleeta abazimbi ng'abagamba ye nga yeezimbira ennene lwaki nze ayagala kunzimbiraako. Bakyala maama nga atandika kuzimba golomoka ya nnyumba avuganya yange. Namusaba njagala kulaba ku bifaananyi eb'ennyumba gy'ozimba, njagala kulaba ku bifaananyi. Maama nga agaana. Bantu mmwe kye nakola waliwo omwana mutabani wa sista wange oli wa sista wange ono omukulu. Amugamba gundi soko gende wefuula awerekera gendako ewa jjajjaawo wefuula amuwerekerako wamukwatirako ku bintu naye ompeerezeeko ku nnyumba agenda okumpeereza ennyumba. We nakoma yali etuuse ku madinisa enkeera nakeera ku deportation. Story ng'egenda mu maaso njagala okusoomooza. Olina omwana e Uganda oba olina omuntu we Uganda. Kozesa omukisa ogwa Comprehensive Educational Institute ekireka. Omwana oyo yakola P7
ne mutuuka okulowooza nti kakati kubanga ssente zaagaana kakati alina kubeera mu bufumbo tebitambula na bulungi akoze obubizinensi naye atawaanyizibwa nnyo kubanga talina kyamaanyi ye kennyini kyakkiriza nti kinaasobola okukikola n'akiggusa. Bw'alaba baana banne be yasoma nabo kakati abatunuulira ng'eyo gye bali gy'alina okuba n'asigala ng'ekikonfidde oba okwekkiririzaamu si kitundu ku ye. Temukkiriza mwana oyo okubeera ng'agenda kuzungira mu bwakukola mu maka g'abantu obusente bwebwo empisibwa yeeyo kubanga nabo bamulaba nga talina muwendo. Comprehensive Educational Institute omwana bamutwala akoleyo ka certificate ak'omwaka mu child care aveeyo ng'asobola okulabirira abaana mu ngeri ey'omulembe nga bw'atwalibwa okukola obwayaaya aba ali ku level ndala asobola okulabirira abaana n'amanya abaana balya biki, omwana ono lwaki akaabakaaba, omwana ono kati yeetaaga kwebaka, omwana ono kakati yeetaaga kukyusa pampa mu ngeri y'entendeke obulungi nga naawe bw'aba mwana wo nga yanoonya omulimu ng'olaba nti alina omuwendo bamugamba emitwalo 15 ng'agamba mami nedda nze njawukanako ku bakozi abalala kubanga nina certificate mu child care omwana nga mumundekedde nsobola okukola ABCD. Njogera eri ggwe alina mutoowo alina relative wo alina level gye yakomako wallahi ng'olaba tekigguka. Twagala okumwongerako omuwendo njogedde nga bw'agenda okukola mu maka g'abantu mu baana ng'alina bargaining power ku musaala olw'okuba nsobola okukola kino nga tojja kufuna mulala akikolera kale si kiwa nti emitwalo 15 nsobola okugikolera. Omwana oyo ajja kuba akola mu bitongole ebirabirira abaana ajja kusobola okukola mu masomero ng'ayamba kubasomesa. Njagala omwana oyo omuggyemu ekyo. Ayinza okubanga kati olabanga akuze ali myaka 25 myaka 3 nenjala kutegeeza kisingirawo ddala n'okumuleka awo waali. Ebbaluwa ye ya P7 kagigatteko ka certificate mu child care ng'ayita mu bannafu aba Comprehensive Educational Institute. Ennamba ogiraba ku screen. Noonya ku Dr. Sarah Walusimbi nga bw'olaba ennamba eyo. Munoonyeko ku WhatsApp mukubire ku direct calls mubeere nga muwuliziganya. Toganya mwana oyo, tokkiriza mwana oyo kuviiramu awo. We nakoma yali etuuse ku madinisa enkeera nakeera ku deportation. Nakeera ku deportation nga ndaba mama wange kennyini yayagala okuneta. Ekisooka nali maze ebbanga ddene nali myaka 7. Simanyi bwana bwange nabuleka buto. Simanyi bwe buli nakeera ku deportation namalawo wiiki emu nga nzira waka. Era mama yandabiraawo. Ennyumba yakomaawo buli kimu ne kisaana ne ssente zange ne zifa ne poloti eyo. Ne ntuuka ekiseera bwe ntuuka e Uganda mama nga mbeerawo mu nju nga nyingira ennyumba yange nga ngibeeramu n'obwana bwange naye mama nga bw'ajja otukyalira akuba emimiro. Mama mwe mubeere eno omwe naye ng'ewaka eri mu kyalo namugulira sola ne mugulira TV ennene nga namuteeramu buli kimu mu nnyumba eyo naye ng'ajja eno ng'akuba emipaka namugamba omanyi ngenda kusindikira emmotoka tikka ebintu byo nga wayise ndowooza omwaka nga gumu ayise e Uganda tikka ebintu byo jjo obeere eno. N'asanyuka najja ne tubeera ewaka ne muwaka ekisenge ekimu ky'abaana ekimu kyange. Baana mmwe mama wange abadde mu nnyumba yange naye nze nga nze provider buli kimu yenze naye nga mama wange ebigambo byanjogerako ng'ate abigamba baana bange. Mama wange nga nvuma mama wange nga ntuuma zinnikineemu zisinza nakulowooza nako ate nze nali sibimanyi naye lumu mba nfulumya ewaka mutabani wange najja mu lukuubo ng'akaaba nagamba naye mama ddala jjajja ono yakuzaala? Ndagamba yanzaala. Ne baŋŋamba tulina bye twagala okwogerako naawe maama. Baali babiri, omukulu yali azzeeyo ku ssomero yali asoma mu kiro ali mu P7 ebiseera ebyo. Munnange nga mugamba mujje. Nali ngenda ku mulimu ne tugenda ne tutuula somewhere. Bano ababiri abato omu yali mu P4 omulala ng'ali mu P2 omuto. Nga tutuula nga abaana baŋŋamba maama jjajja akwogerako bw'ati jjajja agamba oli kisiraani mbu jjajja yatutuuza n'atugamba temutwalanga obwenzi ng'obwa nnyammwe naye mbalayirira
mama wange talabanga nakona ku musajja. Omusajja gwe yalaba yoyo omusajja eyampasa gwe ninamu abaana mbalina 3 omusajja omu. Mama jajja bw'alaba nga tutwala amazzi mu kisenge ngamba temunkonezaako ennagisi, engoye z'okuwaya agamba bannange bamemba bannange abaana bange bambuulira ebintu mama wange byabagamba. Mama wange byabagamba nze nabonaabona nenduuka ekiseera waliwo kye neerabidde lumu nga nje Uganda eyo teebereza ndabirira abaana abo siina bizinesi gye nali nkoze yonna ne tugirya ne ziggwawo. Kati ate maama ng'amanyi okubira taata w'abaana abaana essimu n'amuweerezaayo ndowooza nze omusajja oli yali yantama. So zimu ovanga ku muntu n'omuweereza abaana omwana n'akomawo nga n'enviiri ku mutwe zimuduumetedde ku mutwe ekyenyi kimuzise. Kati ye ng'alina bw'amukubira n'amuweereza ssente n'amuweerezaayo 2 n'amuweerezaayo 3. Kati lumu mba ngenda teekako masannyalaze. Bamugamba essimu yange simanyi oba kino empaka ku ssimu yo gye mankozesa ndoodingeko amasannyalaze tuleme kubeera mu nzikiza. Maama nga mpa essimu. Ngenda okukebera mu message nga muli message ng'omusajja amuweereza ssente. Ne mugamba maama bulijjo taata w'abaana abaana akuteerako ssente. Nze yaŋŋamba tuzigabane n'abaana. Nimbuuza abaana bange nangaffe jjajja bujja aleeta ssente n'atuwa. Kati nga bw'amuweereza katugambe emitwalo 2 ng'akwata 2 nga bano abawaako 6 then nga ye asigaza naye nga tubeera ewaka nga ne sukaali taliiwo. Lwaki ne bagamba nti ne mbagamba abaana bange nammwe ne mundyamu olukwe nti jjajja yatugaana okwogera. Nabaganirawo ne mugamba naye maama ekituufu kiki ky'oyagala? Oyagala kundaba nga nfudde? Ne mugaana kuzimbira ennyumba eyiyo. Wagizimba wagimala singa wagimala singa ndi wano. Ne mugaana nali nkutteko ne ssente nkuwadde kapito ogenda okole. Essente zifa bulijjo. Olwo kali akakadde akamu n'ekitundu kwampolooza lwolwo wampa nnyo. Bw'atyo oye mama wange yenjogerayo. So zimu ekintu ekyo kyankuba wala. Ne mugamba kati olaba buno omusajja omutwalo ogumu gwakuwa ogumu ekitundu ne mubugabana. Kati mubukola like ozikolamu ki? Era ofunamu ki? So zimu nanyiiga nze ne mmala weeks 2 nga ndi mu nju ne maama nga simunyega nga sirya waka mmere naye nga nkaaba bukaabi. So zimu nze ewaka ewange we neegulira ne neezimbira. Nze ng'abaana bange bali ku ssomero nyinza okkeera ku makya nenjeza engoye ne ngenda nkole ng'abaana bange bali ku ssomero. Enkuba n'etonya nga nayozezza engoye nga maama waali ezange zitoberayo. Naye ng'ayanula eza neighbor wange waliwo neighbor wange yali ansula emmanju ng'azandwa n'osanga yazitadde mu bbaafu ewange kuba ye yali tabeerawo nnyo. Nga yazitadde mu bbaafu naye ng'ezange zaatobeddeyo ng'ezimu zaagudde ziri wansi ku ttaka. So zimu nze nga nkaba naye ye maama wange anzaala. Nze nga ntunuulira maama nze maama wange. So zimu nga ntuuka ekiseera obulamu nga bugaana omwana nga amaze P7 yayita bulungi. Ne mbatuuza abaana bange ne mbagamba mulaba mutya bwe nzirayo ku kyeyo kuba njagala musome. Mama tetwali yagadde oddeyo ku kyeyo naye ate era tulina okusoma nga tuteesa n'abaana bange. Ambagamba kanzireyo Mungu ajja tusaasira. Maama namugamba bano abaana byonna by'obateekamu babiraba ate ky'obumanya abaana bange mbugwe oba owuliriza baaki. Ne mugamba n'abaana bange nze nali muto nali nsanzeeko abakugeya nenzija ne nkugamba nga tomanyi nako nasanga mulamu wo ng'akugeya mukamwa nnyoko. Nenzija ne nkugamba gwe wali omaze okubimbuuza. Kati ye ng'afuba nnyo nkyayisa abaana bali ng'oyinza okudda ewaka baakoze kino bakubeeyi lwaki abaana tobakuba. Ne nkugamba abaana baakoze kino ng'ayagala bankyawe neera nga nsikala maama. Ekyamazima bankyawamu neera nga bw'omanyi maama. Nange sozi nantuuka ekiseera omwana wange nga ngamba maama kale oba kudda ku kyeyo linda kumala okumala P7 kubanga bonna agenda ngafuna ma P7 nyinza obutapafominga bulungi. Nga nkiwuliriza nga nenda omwana wange ng'amala P7
ng'asoma ne senior 1 kati aba agenze mu senior 2 nga nkomawo ku kyeyo maama muleka mu nnyumba yange kati mba nkomawo nga ngamba maama ono obutansumbuwa nnyo kamulekera omukozi waka nali sinaba kudda mu nsonyiwe ekituufu byali byetaaga ssente nga mugamba maama poloti eri tugitunde kubanga ze sina ssente zigenda kumaliriza nnyumba eyo ekituufu poloti olw'okuba nti twali twetaaga ssente nga poloti ngitunda nagiteekamu ssente zange nnyingi naye nagitunda na miliyoni 4 naye bankozesa endagaano ng'agiguze bagimuguziza miliyoni 12 naye nga nze nyini poloti ninaku miliyoni 4 nkita nenkivaako munnange ssente nga bwe nazitunda nga nzireeta nga nzikwasa maama mala omukwasa ssente olwo ebintu ebyo ebyokukebera essimu nensangamu ssente oli omusajja zamuweereza neŋŋamba oba nze mpulira onkooye wano gwe wanzigye ewaffe mpa ssente nzireyo nemugamba maama olaba ssente ze natunda mu poloti nga bwe nazitunda bwe nazikuwa oli wadde mbuzikolamu kyoyagala nga nange n'ekyayi naŋŋamba ssente nzireyo oba nfune nnyumba neepangisize nemugamba nga bwe nazitunda bwe nazikuwa era bw'oba oyagala okugenda genda n'ezo ssente otandikire ku ezo nga nange n'ekyayi era ebyokugenda ebweru nensooka nembizikiza nemuleka nga sinyega ku ssente ze gali luvannyuma ennyo nga ngamba ebyokugenda ebweru wabivaako nemugamba nkyanoonya ssente bwe ndizifuna nja kukola ki nja kugenda nanga kati olwo wanyiiga biki nemugamba ezo ssente zizo oli wadde mbozikolamu kyonna kyoyagala kuba poloti nali njigulidde ggwe ennyumba nali njizimbira ggwe era olw'okuba nti wakola byoyagala kyova olaba nange nakola ki nabivaako munnange nga mbiddamu nga ntambula nga nzija eno gyendi naye so zimu maama wange mulekera omukozi ewaka omukozi namujja na busogo eyo sisita wange oli muwala we mukulu wange ye yanfunira omukozi oyo omukozi yali mukazi mulungi era ye kenyini bwe yatuga banayo n'omukazi mulungi ate tujja kukwatagana mukazi mukulu ate muyonjo nemugamba yeekyo nabadde njagala ekyo so zimu omukazi yali tannamalako na mwezi agende nze saagaleeterako waakiri mbeerawo nzeka nemugamba maama kigambo bakozi si kyangu naye maama toli bwangu olaba embeera obadde ogiyisaamu nze nga nze nannyini waka nze ngula ekyokulya nze buli kimu naye olaba nze obadde onnyima n'emmere kati ate omukozi lwaki tomanya nti oli akuyamba buyambi ayamba buyambi tasasulwa nemugamba lwaki omuyisa obubi omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wa agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkano ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Naasojja omukazi nanga nze nja kuguma nja kubeerawo kuba njagala okukola yanganze sisobola kubeera naye mu nju emu atambula gende paka lwe nakwata ssente nenziweereza omukazi n'agenda. Sisita wange n'aŋŋamba toddangamu okuŋŋamba nti maama ayagala omukozi waawe aba asobola okuyisa ffe bw'ati abaana baazaala kati nkubuulira ekiddangamu so zimu nze maama wange nkwata buli kimu n'ekigula ewaka n'ekiteekayo
naye tasobola kugamba bunti munnange weebale. Tasobola wabula osobola okugulira abaana ebintu ebidda ku ssomero natawenaga mwana mwesiimye mwenna abalabirira mwenna abagulira mwenna mwesiimye naye nga gw'omuha buli kimu. Sazimweze maama wange sina naki nze maama wange simanyi. Nze maama wange natandika okubanga mumalabirira esooka abeewaabwe tebakolagana talina muntu gwakolagana naye yenna. Naye bw'omulaba ku kyalo n'abantu ogamba ho omukadde ono bannange mulungi naye mukwano. Maama nze era mbeera n'abantu bendaba nze nava ku kyeyo nga mmazeeyo emyaka eyo 7. Nentuuka ewaka nenjagala muwe kati yajja saagenda mu kyalo gye yali abeera yajja wange kati olw'essanyu eringi nenjagala muwe hagabwe nti yateekawo omukono nanga ebyo nze saagala. Bannange nawuliranga nfa nawuliranga nzigwawo engamba abantu ababeera ne bamaama baabwe ne babeera nga babeerako n'essanyawo bunga bensi. Nze mbabuulira ekigambo kuwuliriza luyimba lwa maama kulaba videos wana maama olaba kiki sibyagalira ddala kuba nze ndaba nga nze biba binnimba. Nze maama wange lumu tuba ewaka eyo kuba ekisenge kye kiri opposite n'ekyange nayagala nsula okumpi nga mugamba ennaku zino yeyali asuzizaako ettaala emugamba maama ennaku zino nsula nga nkoko nzungu osula mu ttaala. Maama yayomba nanganga bwe mulangidde amasannyalaze nga naye balabalabadde abantu abalina ssente nentunuulira maama nemugana ebiki byoyogera maama biki byoyogera nze nga abaana bange byabagwako era nze abaana bange tebakakasa nti maama oyo yanzaala. Naye nabagamba oyo jjajja wammwe namubalekera nga muli baana bato n'abeerawo n'abalabirira n'aboola so ye jjajja wammwe kyonna temulina kye mugenda kulaba kipya mubimanyire ate era mumwagale. Kati recently mutaani wange aba ali kusoma this time yennyini ngaddayo waka nanga ne maama manyi kye neeraliikirira konze kiki nangamba otuuka ewaka jjajja n'akugamba oyagala maama wo yekka nze tonjagala n'obeera ku ssomero n'otankubira nako ku ssimu naye essimu ennaku taamu eno yona nange sizaako gikubako nga ebeera bize. Namuga jjajjawo omwirabidde nange mukubira essimu n'agaana n'ogikwata. Tokimanyi nangamba nti maama bw'okimugamba ye takitegeera abeerawo n'akwogerera ebigambo era nga jjajjawo omumanyi nemuga jjajjawo mumanyiire mulabe bulabi nga nze bwemulaba obulabi. Nangamba naye maama ebintu ebimu byewunsalako ebimu nze mba saagala bikugamba nemugaawo obulanga bigenda kummenya nnyo bireke naye bw'oba owulira nga nawe bikumenya nnyo ku mutima biŋŋambe ffenna bitumenye babiri. Mukitegeera ye maama wange ye muntu gw'oyinza okuwa kati nagenda nengula ekituufu nali siina mulimu this time ng'abaana bawummudde nze ngula kilo 5 y'omuceere buwunga box y'amata biki ebintu birala ebikolebwako ewaka kane bagamba upkeep munnindemuuko nina akapart time kengenda okukola ngenda kubaweereza ssente. Kati nze engeri gye nakoowa tata abaana bange banange namukoowa mba ndi awo nga nfudde audio nga maama wange ye yamukubidde namugamba ono yatugulidde ebintu byonna ewaka weebiri naye teyatulekeddewo wadde n'ekikumi oba olinayo emitwalo ng'ebiri gimpe gituweereze oba zigule ki. Omusajja yanfuwadingira audio yampeerezaako audio ng'aseka nanga jesi nze sikugambye nti bawe ssente naye jesi njagadde owulirize ku bino. Audio yalimu ebigambo bingi saamuddamu kuba nze soogera naye namukoowa naye abaana be simuma access ku bo era oli bwakera kumanyira nga njagala agenda wa taata amba oti genda kuba siwala ffenna tuli ku luguudo lwerumu naye sozimu mu bantu mu abalina bamaama bammwe ng'olumwa maama waalumwa bw'osanyuka maama waasanyuka
kati nze maama wange ali mu nnyumba yange naye nayo emuluma. Nze maama wange ye muntu gw'oyambala eshali ye ennungi n'akiika ensingo n'oveiringa veiru yo n'akuba emimiro. Naye nga nze maama wange Idi bwetuuka mutungisiza ekikaaya kuba ayambala bikaaya. Gomesi n'engigula, kagatto n'enkagula. Ekisazimu kye neerabiddemu okubazaako emabega bwe nanooba n'enviira omusajja oyo ne mulekera abaana, omwana we oli omuwala n'omulenzi baali baamuleeta. Naye nga maama waabwe mwali omwo abeera na kawempe. Naye ng'omukazi tafa ku baana. Kati bwe nanooba ne ngenda n'abange. Kati abaana bange nze nga bwe nkugambye mbamuwa ne bweba holiday. Era holiday bwe yatuuka ne bagenda ewa kitaawe. Kati bwe bagenda baakasangayo kali kakulu kaabwe akawala. Kati nali njogera nabo ku ssimu ne mbagane muddayo kusoma ebiseera ebyo nga bato. Kati akawala ne kakwata essimu ngagamba maama okuva lwe wagenda sisoma, nkwegayiridde ntwala mbeere nabo, kale ne bwe naabeera eyo nga sisoma. Nkwegayiridde ntwala ennaku ne nkwata munnange, ne nkwata omwana ne mmutwala ne mugulira emifaliso biki agenda abeere ne maama eno abaana bange gye babeera. N'agenda era ne bamuwandiisa ku ssomero ne muweerera, yatandikira mu P4 n'abeerayo n'asoma paka P7. Bwe yamala P7 omusajja ono taata we yagenda n'amubbayo bubbi n'abeera naye. Nze nnyina w'omwana oyo simulabangako era tampeerezanga nako ku message neebaza ndi webale kundabiririra baana bange neva. N'ekitaawe kennyini taŋŋambangako nti munnange weebale. Bw'amala P7 yayita bulungi naye kitaawe yamubbayo bubbi, yamubba na ku ssomero. Omwana naye yakkiriza munnange omanyi muzadde we ng'amutwala. Bw'amutwala maama ng'abiŋŋamba mukasa kitaawe ye yamututte. Munnange nga ndowooza boogera ne maama we, nga maama we atwala omwana atandika amusabira basale atandika okusoma sekendo. Eyo bwe yali ayise bulungi era basale yagifuna. N'amutwala eyo ekawempe gye yali abeera, omwana n'atandika okusoma. Omwana ng'asoma ennaku 2 ng'adde wa kitaawe. Kitaawe talina magezi gayinza kugamba mwana nti ddayo osome. Omwana waayita mmekere asomayo siniya 1 mu siniya 2 n'afuna olubuto. Siniya 2 bw'afuna olubuto n'abeera awo ewa kitaawe, kitaawe nga yamujjanjaba, yamutwala mu ddwaliro, yamunoonyeza emmumbwa, yakola atya n'azaala. Bw'azaala era abeera na kitaawe n'essaawa ya leero mpozi n'ekitala kye neerabidde bagamba omusajja bwe nanoba ennyumba n'agitunda. Era we twogerera essaawa zino ali mu muziga apangisa. Abeeramu ne muwala we oyo. Muwala we kati ennaku zino yaŋŋambye alina lubuto lwa myezi 8 lulala luddako oli omwana ali myaka 2 oba kati bw'agenda okuzaako ng'ate omusajja mulala. Namugambe naye mwana gwe era lwakubanza omusajja soogera naye naye embeera awo ne ŋŋamba naye omusajja ono baye kati ye musanyufu okulaba omwana oyo embeera gy'alimu. Bannange emboozi tezinyumizibwa naye nze mbwebaza bannange sozimu webale nnyo webalire ddala bannange n'abasharinga gundi stories. Thank you so much bannange kubanga story tetegekeka oba oliawo noga ate kino nkyerabidde naye nga embeera yeeyo nze nganze bwenti obwenyimiridde mpeerera abaana alhamdulillah basoma ate basoma bulungi naye simanyi embeera gye mpitamu Mukama asaasire naye bannange abalina bamaama nze ngenda n'embira obaana bagenda n'ebiteekayo ne ku comment. Waliwo ne comment gye nateeka ku Facebook ku TikTok ninga naye basinga tukola WhatsApp group abalina bamaama abafaanana bwe bati. Kwanza musooka nalowooza nze nzekka bannange nze teri muntu kunsangabiza maziga nga maama wange ne taata w'abaana bange. La ilaha illallah. Aba abantu babiri ate kati ye oli namuvaako naye maama wange nakati akyagankaabe ye muntu gw'oweereza n'ogula buli kimu n'okiteekawo n'agamba nga tebataddeeko bulubandi mugati nga teguliiko bulubandi. La hawla wala quwwata illa billah. Maama gwe wali obaddeko ne maama wo nga ne bw'oyambala obwambaza akagatto kagumu kitundu n'awulira nga afa
n'awulira ng'afa. Namugamba nze olaba nange y'ennyumba gwo. Nangamba ekitegeeza wavaamu lwakuba nze ne mugaba kye ky'amazima. Naalibadde embeera e Uganda n'entoba. Naye maama ennyumba eyo nagyezimbiranga yange embeeremu mpummule. Naye gwe wagingobamu. Olumu nange ntabukamu ne njogeramu kale ebitasaanye. Naye nga bulumi bwe buba bunsusseeko. Kuba omuntu gw'otuuziza enfuna n'omubuuza kiki kye twakukola nga ffe abaana bo b'olina ku nsi ababiri bwe bati ab'obuwala. Kiki kye twakukola nga takirina. Banange neyanziza nnyo neyanzeega ebyo ebyensobodde okusheyalingako nammwe briefly. Saba Mukama abankuumire, saba Mukama bahasola bannange ngo atutuuse ku bigendererwa byaffe, atuwe obulamu tukuze ku bwana bwaffe tuleme kubuleka nga buto. Tuusanyuse ate naffe atufuula abasiima. Ekintu ne bwe kiba kitono kitya. Bannange omuntu atasiima amenya. Omuntu atasiima tabeereka naye. Omuntu atasiima nze mbeera nolina simanyi nti maama wange asobola okukya olunaku lumu n'awanika emikono n'asabirako, sikisuubira kuba nga kukyandaga ekyamazima kyekyo ekituufu kyali. Agala nnyo baddiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubeere bulungi baswiti. Nabagambye nti ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Ojja kulowooza nti buli kimu okirabye, buli kimu okiwulidde, wajja obulamu, wajja experience ekulaga nti toyina kyewaalabye. Ekimu ku biruma, nabagamba ekintu kino ntera okukyogera nti waliwo abantu abakumenya omutima, waliwo abantu abakuyiwa. Yesinga kiruma naye nga tekikuwaawaaza nnyo matu n'ogamba weela abantu bwe batyo, naye teri kintu kiruma. Sitaani kyakozesa okutukuba n'atumementula ng'okukozesa abantu be wali badde osuubiramu obubudamu, be wandi badde osuubiramu okuwummula nga be basibuseeko obulumi bwo. N'osenkana sisita ng'ono nga mu bulamu bwe yekkokkola abantu babiri. Ye musajja gwe yazaalamu abaana 3 ne maama eyakeera enkya n'amuzaala. Bannange, kati oli bwakugamba nti nze buli kimu nkirabye tewakyali kipya ky'oyinza kunkola n'empaawaala aba akitegeeza. Oli bwakugamba nti nze sikyanyeenyezeka, nze nakapa. Tayawukana ne bali boosanga abagamba nti nze naggwesaawo sikyalina ku nsi kyentya. Kiki ennyo mmange n'ekitange baggwawo, nswaliraani? Oli bw'abanga obulumi bwe busibuka ku musajja gwe yeesigisa omubiri gwe n'amukkiriza amukolemu generation baana 3 ne bituuka okuwunzika bwe bityo. Mbabuulire, njagala ekigambo kino mukiyige, twongere nnyo okutambula nakyo mu bufumbo eno, mu relationships zino. Waliwo olumu ebintu by'oyinza okukola mukyalawo, girlfriend wo, boyfriend wo oba omwami wo, nga kirabika ogwana n'oyisaawo ekiseera n'ogamba omwami oyo, n'ogamba mukyala wo oba omuntu oyo, n'omugamba mukwano mbadde wano n'endowooza ku bintu bye nzize nkuyisaamu. Oyinza okubanga ebimu wabiŋŋamba, ebirala nga wabyesigaliza. Waliwo by'oyinza okubanga olowooza nga ndowooza wansonyiwa naye nga bikyakutudde wano. Olwaleero nzize ng'ekindeese gy'oli, tuli ku buliri bwaffe, tufukamidde tugenda okusaba, naye njagala kukutegeeza nti nsaba onsaasire. Abaami n'abakyala tuli mu maka, tuli mu mukwano, naye nga waliwo ebintu bye wakola mu kyalawo nga nakati akyakwewuunya. Biyiseeko emyaka 5, myaka 10, myaka 2. Njagala kikuwanga challenge tukitwale. Yisangawo akaseera. Tuve ku bino ebya bulijjo ebya Valentine, birthday, anniversary yammwe, women's day, mother's day, na girlfriend's day. Funayo olunaku olw'enjawulo. Oba onooba owandiise kabaluwa, oba onooba oleese sweet, obusobozi bwonga bwe bunaaba buli, kyonna ky'osobola okukola. Tayiminga y'ekiseera. Abantu bano betubeera nabo, waliwo omukazi wo lwayinza okutunuulira bw'ati, lwayinza okutunuulira
n'akutunuulira n'asekereza n'omubuuza bebu kiki n'agamba naye ng'alabye embwa ng'alabye embizzi ng'alabye ekisodde ng'alabye kizombi mu ggwe n'asigala nga yeebuuza bwebuuza nti naye ndi musiru okubanga nkyalina omusajja ono. Olumu nga mu ekyo kyayogedde mu mutima gwe okwebuuza kwe yeebuuzizza nga waliwo ebintu by'alowoozezza ng'agamba nti naye omusajja ono alowooza ebintu bino sibimanyi. Wallahi ng'abimanyi naye nga gw'oyinaayina ng'abimanyi. Ne wabeerawo nno by'olowooza nti yabyerabira. Abaana b'abantu baana b'abantu si bakatonda. Si kyangu nga bw'olowooza. Waliwo ebintu by'okola munno bannange nga tebyerabirwa naawe kennyini eyabikola. Nga waliwo olunaku oluyita noga waliwo ekintu ekiyinza okuflashinga ng'oscrolling about up and down ku social media. Waliwo ekiyinza okulabika on a TV screen. You could be driving mu traffic jam oba muba muli mu traffic bwe muti nobaako ekigambo ky'olaba ekiri ku mmotoka oba ku kizimbe oba billboard ne kikujjukiza ekintu ekimu. Olumu muyinza n'okukitunulira mwembi ne mujjukira ekintu kyekimu ne mutakyogerako oba n'obeera ggwe wekka. Njala kutegeeza nti n'omuntu oli abisisinkana nga kiri tekisobola muva ku mutima. N'okeera enja n'olaba nga moodu ze ziri wansi naye nga tojjukirawo kye wamukoze era nga bw'omubuuza nakukoze eki ng'akugamba tewali. Kyenva ntwala ekyokulabirako kye nali nkunyumirizaako ne nkugamba omwana ow'obuwala eyalina issue nti gaayi we yamuteebereza ogw'obwenzi ate ng'ekituufu kiri nti okusinziira ku byaliwo omwana ono obwenzi yali tabukoze. Naye ng'omusajja kyamulema okukkiriza kubanga waliwo n'omuwala yennyini ng'akkiriza nti amazima amatuufu nkakasa nti saakikola naye okusinziira bwe yalaba kizibu okumukakasa nti teyakikola. N'agamba nti omusajja ono mwagala saagala mufiirwa naye ekintu kino akiyimba. Mujjukira nga mugamba nti kakati bw'abanga yabadde akiyimba oluyimba mu luvuganye kati gwoba okiyimba wayite ebbanga kireete mugambye mukwano wayogera ku kintu bwe kityo ekintu kino bwe kyakuluma. Amazima amatuufu gali nti nange kinnumiriza ne ngamba singa nina engeri gye nsobola okukikyusa mu bulamu bwo n'okikakasa nti tekyaliwo kubanga nkikakasa tekyaliwo naye engeri y'okukikuteera ku mmeeza okirabe kizibu. Kale mbadde awo ne nkirowoozaako ne mpulira ng'olaba mmaliddwako emirembe nze atowoozaako ekirowoozo n'ate gwe ekyexperiencing nga gwe victim waakyo. Mujjukira results ze nabagamba nti omulenzi oyo yatandika okuwulira emirembe ng'agamba omwagalwa wange alowooza ku ngeri gye nnakosebwa atwala obudde n'akirowoozaako ne kiraga nti kirina engeri gye kyamuyambangako okuhiiringa okuva mu mbeera eyo. Babuulire waliwo omuntu wakujooga ng'omutunula bw'oti kyova olaba abantu babeerawo nga agamba kambeerewo olw'abaana kanzikirize nti eno effeeti banaagamba batya ngezo z'ensonga kwasinzira okubanga akyali naawe musajja gw'omukazi oyo nga y'ensonga lwaki akyali naawe naye ng'alina obulumi. Babuulire buli kaseera tuyaayaana okuzza obujja bulaavu bwaffe. Kyenvudde ngamba nti funangayo akadde. Mugambe sweetheart emitwalo gino giri 10 sikugula nti nkugulirira naye ndowoozezza olwaleero kyempulidde ekimbadde ku mwoyo. Mitwalo 10 gino genda oguleyo ky'oyagala. Manyi lwaki nze kuwadde mukazi gwo ngumiikirizza. Waliwo ebintu byenkukoze toleeta byakukoze mu mbeera eyo tosiriwala musajja gwe. Kale nange olina byonkoze n'ebyo si y'ensonga oli musiru. Gweddira buddizi ku olwo ogambe nti mukwano ndowoozeza ku byenkuyisizaamu kubanga siri mwangu ekibi kyangita. Waliwo ebizze binsobako n'enkulumya mu butanwa mu butamanya nga si byenyumiririzaamu naye ongumiikiriza onziriddengamu. I don't take it for granted. I am a human being who is trying to get better every now and then. I just find myself that my flesh disappoints.
My soul deep inside me, my inner person will yearn to be a better person. Nga ndaba ogwo gwe mulamwa ye goal. Along the way, there is a way you mess up. Nange ne binne mutegeera. Naye weebale, 10 liirino. Munnange alina engeri gyadda. Kakati waliwo ebijinji bye tugenda tutega abantu. Omuntu ono ng'omukosezza. Obwongo buno butera okwebuuza naye ng'oggyeko bino byokka byatukosezza. Kalungi ki? Bwe biba ebirungi weebiri omuntu ono abaako byagumirako. Kyenva mbagamba nti teekawo embeera nga mukazi wo oba musajja wo alina ebintu byakakasa mu bulamu bwe nti ebintu omuntu wange yabinkolera. Nagamba waaye tulina obumulumulu wano ne wali naye omuntu ono mu kino anyiikidde. Lwaki nkyogedde? Omukyalo ono ekintu kino buli waakuba akafaananyi ebbanga lyamala n'omuwala mu nnyumba gw'alabirira amanya ali ku mulamu we naye ng'ali ku mujja we. Asigala yeebuuza nti naye omusajja ono yali anjagaddeko. N'abeera omutemu w'ekika ekyo n'aleeta omuwala mu nnyumba ng'amugamba essaawa yonna agenda kungoba y'omuwala ateekinga ova. Ebirowoozo byo n'obijja ne ku muwala ng'osigala weewuunya musajja gw'oggyiramu bulijjo empale. Oli n'akutunuulira bw'ati n'agamba laba bamulaba kwambala. Naye mulaba obusirusiru obumujjudde. Oba kati otegedde omulamo gwe mbaddeko. Njagala okwanukula ekibuuzo kye sikubuuzizza kye njagala twebuuze kubanga ntero kireeta once in a while then nkole comment entono ku maama. Wali we yanobedde mu kitundu ekisooka ng'amaze okujogebwa na bino byonna wanazze batabagane mu kitundu kino ekyokubiri bazzeeyo. Obufumbo obufunye stain amabala ag'ekika ekyo busobola okuddawo ne waba emirembe? My answer is no and yes. Why no? Lwaki si kyangu obufumbo obwo okuddamu okutebenkera? People take it for granted. Oli n'akitwala nti ekyo kyaggwa. Ate bw'amala okitwala nti kyaggwa ne watabaawo kufuba okw'okunyiikira okulongoosa n'okutondawo obulamu obujja. Lwaki ngamba nti it is very possible abantu abagalangatanye mu bwenzi mu disappointments bwezityo ne bagezaako okwekakabaddemu babeere bombi? Lwaki abamu njogera nti kisoboka okuddamu ne babeerawo ate ne babeera basanyufu than ever? The answer is yes. Why? Omuntu omu aba ategedde ensobi n'agitegeerera ddala ne wabeerawo akalembereza ak'okufuba to be a better person. Nkiddamu I have seen people. Ng'owulira ne weebuuza ddala omuntu ono amaanyi yagajjawa okuddamu okwakomodatinga omukazi ono? Okuddamu okwakomodatinga oba okutoleratinga nonsense ow'omusajja ono ku bye yamukola nga waaliwo okukyuka. Nagamba nti omusajja wange kyemwagalako nga gwe nabanyumirizaako mu kitundu ekyasoose. Nagamba omusajja kyemwagalako kwetowaza. Amanyi ensobi ye kati namujja waalinga ono kubanga bonna basobya. Naye ndi kushuwa nti naasisenkanayo asobola okukkiriza ensobi ye okusinga ono. Gye bali. Omusajja n'akyuka. N'azimba mukazi we n'amuteeka ku ddaala erikakasa nti ono ye mukazi wange. Waliwo couples ng'ekimu ku bibagumiza mu bufumbo omukazi ng'agamba nti omusajja ono kye yasooka okukola, he created a position, he kubajjadi emmeeza oba entebe n'agintuuzaamu buli muntu ng'amulaga nti oyo ye mukyala wange, nga si byamakwekansamu, si byakweyisaako. N'akugamba nti nze kyali wange abojjerera, sijja kulimba. Musajja wange abojjerera, naye kyemumanyiiko ayagala okukiipinga olubiri lwaffe nga terutaataaganye, afuba okubikweka. Obutonotono obuyiseemu oluusi nange okunonooza ebitankwatako mwembigwirako, naye ng'era omulaba abuna omuwabo abuna emiwabo.
n'agamba nti nze okuva omusajja lwe namukwata mu nsobi gye yakola ng'azaddwa abalongo ebweru n'alyoka afuuka Ssaalongo nga si nze Nnaalongo naye nga Nnaalongo we mukazi weeri kaalit. Kye neebaza Mukama nti omusajja oyo yasitula omukwano gye ndi gwe nali sirabanga. Ng'alaba tekisoboka nze okumuddiramu nakati naalisigadde ate neemulugunya ki. Biri byabaawo muntu. Ate nze okumanya nakikyawa sisobola na kukiitinga ku musajja wange kubanga nalaba kye nayitamu. Ye kennyini yakola ensobi namulaba bwabwe n'emiwabo. I know what it takes omuntu okukwatira mu nsobi ng'eyo. Aba akuleeseeko ekisago, oba weereeseeko guiltiness, okulumirizibwa okw'obulamu bwo bwonna. Kati oyo n'akugamba nti nze omusajja wange yakyuka nnyo oluvannyuma lw'ensobi eyo. Tutuula ne tuteesa nasooka ne ndowooza te siri musonyiwa siri kimanyiira, but I got used and I love the way he behave. Nga tankuba mukazi oli byabaawo ne bibaawo oba yamukkiriza nti mukazi we naye njagala engeri gy'akikolamu. Omulala nga ajja kugamba nti omukazi oyo yamuzaalamu obuzaazi nga bwe yakiŋŋamba n'obwa Ssaalongo nze mbumukakambo muyita musoomooza nga njagala kukola ku violence omanyi nange olumu saagala peace. Bannange Ssaalongo wange omulungi ali luddawa gwe manyi kyekitegeeza omusajja omukazi okuyita Ssaalongo nga si ye Nnaalongo ng'obwa Ssaalongo bwobwo buli kaaliiti. Oli n'akugamba nti nze omusajja at least yayenda naye teyanjooga nga bwe nayogedde. Eriyo abamanyi okuddamu okuzimba ekintu kyabwe n'abakizimba kyagalangatana mukko wali Katonda n'abawa ekisa bwe yamuwa omukisa ogwokubiri yagukozesa nnyo okugalangatana okwo n'agenda ngaddiriza mukazi we ngazza mukazi we mpola mpola. Waliwo akayimba ke nayimbako mu concert ya gwe Katonda nti njagala ebigambo ebyo bikola amakulu gy'oli. Sinkola y'abakazi okwagalano b'emufumbo bo enkyagende ne Peter era kikoze abaako ensonga lwakuba eby'omu nju tebyatulwa gulinga mupiira atasamba yanenye omuzannyi so bw'oba onoonyezza enkola luvannyuma ofuna ensobi kwevudde aleme okuteeba. Omusajja agenda n'alaga eryami n'awasa abakazi mudda n'alema okubasaavinga mazima n'akulekawo essande kuba alina omugole olwo osigaddewo omukuumira nju ate nga binyiga abasikazi omusajja omwenzi akumalako ekyagala wamma afuuka ekyennyalwa gy'oli n'omulengeza nga ne kyaggasa maama mpaawo bagattako n'okukuba omwami singa kuba n'akunyigaawo kale naye akuleka singa kuba n'akunyigaawo kale eyo layini gyandalayininga ennyo. Kakati siyinza kubanga njogera ku kukuba bukubi kuno okuli physical ntya kutemba okwo n'amukuba n'enkoma ku ekyo waliwo okukuba okwo okw'omulyamu olukwe. Mu kitundu kyasoose nagambye nti okoze ensobi naye engeri gye weeyisaamu ng'omaze okukola ensobi okuddamu n'eggonjebwa kukkakanya ekiruyi singa kuba n'akunyigaawo kale naye akuleka n'obusungu bw'ennaku eri mu ddya sikyanenya ababaalogaane mu wuttaala bukyayina bakyobukwawuza ssebe ebisenge. Kati oyo bw'aba taanoobya kimanyi atandika okutegeeya ebbalibbali yeewonera enjala kyansi weemukwatira n'afuna amuwenyako basindika asitamye anti mugudde ddulo kati ddala omunenyooti oyo kale ekyo kimu nkifunye singa kuba n'akunyigaawo kale. Waliwo awalala waayogerera omukyalo bambi yawumula waliwo waayogerera n'agamba nti oluusi obwenzi bw'abasajja eyinza oba si nsonga oba yali yadde ensonga naye engeri gye yeeyisizaamu engeri gy'akuttemu ekintu nga temuliimu kujooga. Olimba olwo naluyiga nga ndowooza ndi mu P7 osobola okuddamu n'ozimba ekintu. Tulabyeko ba politicians abagudde mu ngeri yonna ne baddamu ne bazimba ekintu okakana nga bazeemu ne bafuna trust mu bantu. Omuntu ye muntu nti ak'omuntu si kante musima we yakabidde jjo n'olwaleero ejja okukabira. Abantu tukyalina omutima ogwo buli muntu just omutwala ku maze waliwo omuntu akuvuga n'akutwala ku extreme nga kakati ona mumaze nga kimala naye waliwo oli afuba n'agenda ng'azimba munne empola
ng'azimba munnempula n'agamba mwami munnange nno nakusobya kintu ekyo naye nsaba ompa omukisa nkitereeze mwami ngezaako okubeera omwerufu oba okiraba njagala ompe feedback njagala ondage nti okiraba mukyala byasoba bwe biti ne kati ngezaako okutambula nga ndi straight njagala mbeere nga ndi clear mpa omukisa ojja kukiraba era ddala n'okiraba kyenvudde nkugamba nti yes waliwo abafunye okutaataagana mu bufumbo bwabwe relationships zaabwe oli amukwatidde mu bwenzi oluno okuzaala n'azaala eri amaka agatudde bulungi olwaleero naye ng'omusajja ne mukazi we baatuuka kukubaako kutegeera ng'omusajja mu baana 5 mulimu abaana 2 abatali babe naye omusajja n'akimira omukazi yeeyisa atya omukazi n'akitegeera nti musajja ono mu bbanga lye nazaaliramu omwana asooka yalina omuwala gwe yafunyisa olubuto ng'ate nange wendi si nti namusangawo naye engeri gye yeeyisaamu agezezzaako okunziza singa kuba anaakunyigaawo kale naye akuleka n'obusungu bw'ennaku eri mujja kakati bw'akuba n'akunyiga engeri eyo ezza ekintu kiri ekibadde kiyuuga ekibadde kiyiika ne kidda ku luguudo naye akuleka n'obusungu bw'ennaku eri mujja ye muntu alowooza nti oyo nomo shiiti ekyenkukoze kyekisize wano woosoose okufumba oba nze gwe waakawulira nga nzadde bweru n'akifuula nnomo akuleka n'obusungu bwo tebusobola kuddawo ng'ojooga bujoozi bwotyo awo nvuddewo awasemba nga bwe nayogedde nti kiruma nnyo nga maama yaabye kukola mpulidde maama omuzibu mpulidde maama omukalubu neŋŋamba oba bw'agenda ku musaalo oba bwe tubeera mu biseera eby'ekisiibo oba bino bimujjira waliwo abantu abaafa omutima the bible says nti ekiseera ekyekisanga kiweddewo abantu ekiseera kyekisanga kiweddewo am I quoting it rightly is that the phrase nti mwoyo wa Katonda ajja genda ng'ava ku bantu mpola mpola mu biseera eby'enkomerero wakikyala ekigambo si kiseera ekyekisa mu biseera eby'enkomerero abantu bajja genda nga bo ne Holy Spirit bali paralelo buli omu akwatagage ng'omwoyo akwesibyeko kyova olaba nti olwaleero osanga omuntu n'omugamba nti maama gwe okoze ekyo ng'okikoze muwalawo ng'okikoze mutabani wo n'akugamba mulye nnyoko n'osirika ng'abalala babuuza nti lindako ono ye maama wooli nti ye nti ono taata yasse omwana we nti ye maama yatugumbudde omwana we nti ye be bantu okutuuka nga takyaswala ebyabanandaba batya munnange mwoyo twali tulowooza nti oba oli awo buli ky'olunaku lumu n'owulira nga mwoyo takuliimu it is a process gw'ogenda omusindikiriza mpola 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 n'otandika okukola ebintu ng'obikola ku lulwo mukama nsaba nsaasire naawe akusaasire kansooke ngyesabire mukama nsaba onsaasire mu linnya erya Yesu. Naye bw'owulira maama bino by'ebiseera omuntu mwayinza okugambira nti kale singa nsobola okuwaanyisa amaka n'abanga ono si ye mmange nga tanoonya nabonoonya mugagga naye ng'anoonya okulaba maama figa eya maama nga ddala maama avuganya muwala we kati mujjukira maama eringa ono bwe yali afumbirwa maama n'akaaba bw'amugamba nti afunye omusajja agenda kufumbirwa maama talina kyeyogera yakaaba bukaabi kati muwulidde maama ali mu kuvuganya muwala we kubanga yazimba ennyumba nnene naye agamba nti lwaki tebamuzimbidde nnene kyava amukweka atandika okusitula oguyumba ogunene ogumutuddemu gutuuka okukola loosi awantu wateekamu ssente ne ssente ze wagula poloti ssente z'otadde mu nnyumba n'otundawo miliyoni agambye nnya ate aguzeewo bagenda okulaba ateekako omukono ng'ate aguzeewo 12 gw'omanyi obulumi obuli awo naye ng'otunulira maama ng'abiraba ate n'okwata ssente zonna n'ozimuwa naye ng'abiraba n'osinkana maama atasiima atamatira atateesa atalina kwagala maama omutabuzi sikyanenya bantu kubasanga nga baazimba oli yazimba akayumba ke n'akateeka eri n'asirikira eyo
omulaba ku lumbe najja n'awaayo contribution n'akola byakola n'amala n'adda ewuwe. Abantu bayise mu bingi. Okuyita mu comment section kino kisoboka okwekola mu group. Nogwe mugamba wano mu comment naye abaye tutandikire wano. Nze bwe naasanga comment eringa eyo njya gipininga abala batandikire ku eyo. Okwekolamu omulimu nga banne abasisinkanye embeera bwe zityo twekolemu ka group twekamwane. Twebereremu. Bisoboka ne muva ku balya mmere. Kakati maama ng'oyo akumenya kyovolaba abantu mbagamba nti ofubanga nnyo okulabanga embeera yonna osooka kubanga ofloatinga ng'oli ku nnyanja osobola okuseezeeya nga tobbidde kubanga bw'onoogendera abantu bagenda kukusikambula nga bakuzza wansi kwebbika kubulirayo bwe bamala okukubulizaayo basigale nga basavaivinga nga banoonya abalala ab'okusumbuwa. Leka kulowooza nti wazaalibwa ensi kubanga esumbuwa ggwe ng'abantu gw'obagasa wekka. Bw'onoovaawo ababagasa banaavaawa oba bw'onoovaawo nabo banaakuwerekera ne bagamba nti bakuziika naawe. Bw'onooba tokyabaliiko nnyo nga banoonya awalala. Maama alina abaana babiri. Waligambye nti yali ekumyekumye n'obwana bwe ne beekamwana. Naye kakati maama n'abeerera ddala bannange sitaani takyatuma yeesitukira. Naye sitaani bw'ajja tajja nnyo ng'ajjidde mu miti. Ajja ng'ali mu bintu bye tusobola okuriretinga nabyo. Ayita mu mikwano, ayita mu bazadde, ayita mu baana, ayita mu baami, mu bakyala, mu mikwano, mu mirimu, mu baneiba bwe bityo. Nsaba okukusiibula nga nkusaba mwanyinaze mu bulamu bwe buti oyiga kye bayita okwewa emirembe. Nga ggwe abantu n'obakkiriza ekisoboka oba ekisaanidde naye n'otabaako w'obasussa mu kujja balinyirira eddembe lye ery'obwebange. Your own happiness, your own life, your own peace or space matters. Guard it well. Nti kati ono asusse ono sijja kusukkawo kimala. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Nyongera okukwagaliza omwaka omujja omulungi. Goals setting katandika okuzitema mpola mpola ozituukeko mu lunaku, mu wiiki, mu mwezi, then mu mwaka. Biseera bya kulonda. Sabire eggwanga Uganda. Akalulu ngenda kawa Robert Kyagulanyi Sentamu ne umbrella wenjirabako. Omukwano ngenda gulaga umbrella kyonna bwonna nguyiwe buyiyi nga nawe bw'olina obwo gw'ogenda okulonda naye ng'omulamwa guli mu Robert Kyagulanyi Sentamu bannange omwana oyo. Ngamba kyagu. Emirembe tugisabire ku lwa Katonda n'ensi yange. Thank you for watching. Nga story bwegenda maaso njagala kino kikubeeremu. Njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development. Kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute ekireka okulya Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition yali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga buterevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute ekireka.